Abatuuze ku kyalo Bugonde Ennabirumba mu luka gw'Ennabwegoro mu disitulikiti y'e Kamuli baludde nga beemulugunya olw'obumenyi bw'amateeka obususse mu kitundu kyabwe. Bagamba bulijjo beekubira enduulu eri abakulembeze baabwe mu kitundu kyokka nga ssentebe w'ekyalo Dickson Woyera ensonga zibalatiramu bubalaatizi. Chairperson abaana bebyayo baboogerako amutaaku lutalo weruvuira. Ya chairman naali singa okuleeta obwibi muno tayenda akuba ku baana be. Kuletukuba ku kigambo bwibi nituka ku baana abantu bali tubondyabona tayikiriza. Kati waliwo omutuuze omwe yabbiddwako ebintu bye n'addukira ku poliisi ayambibwe. Poliisi naye esitukiddemu n'embwa y'enkonzi y'olusu okubayambako okuzuula omubbi. Embwa olutuusiddwa n'eragirwa ebintu ebyabbiddwa etandikiddewo okulondoola olusu lwagambibwa okuba omubbi kyokka abatuuze enviiri zibavudde ku mitwe ng'eyolekedde mu maka ga ssentebe w'ekyalo. Kino kyongedde okukuŋŋaanya abatuuze nga tebakkiriza kye balaba. Embwa nga ng'eriyo gwebebye mutaka munaife embwa wese yajja paka ku buliri mu nnumba ye. Mu maka ga ssentebe musangiddwamu mutabani we era n'akwatibwa. N'enjaga esangiddwa ewa ssentebe yonna etemeddwa. Olw'okwagala okutaasa omuvubuka ku batuuze ababadde bataamye obugo, waliwo omutuuze aleese ppikipiki ne bamuddusa ku poliisi. Nga kuomu omwana wa chairman Godi gwe bagemye nga yagirwa amamevani yayibaga ebintu ebisinga bungi. Baana ba chairman n'abayibi ate ekyokubiri chairman bamugemye n'endaye. Abatuuze beerayiridde nga bwe bagenda okujja obwesige mu ssentebe waabwe. N'abaana be bayibi okuba n'endaye mu maka chairman omulamba ofuga ekyalo tukooye twenda na kumukyusa. Gavumenti tetuwamba neida netwamba nitusa mukulembeze wa zoni eno tukooye okuyibwa ngo bwibi mu maka ga chairman. Bagamba obubbi bubadde bususse nnyo ku kyalo kyabwe. Bali kuyiba embuzi, enkoko, ente bundi batandise kumena mayumba. Kentime baida bandagana ti ndi mule yasonseka mu kiti nga ndi mu idiro na kubenda oluyaluka, but the first time they came baiba TV and baiba decoder ya DSTV baiba ufa baibe mere baiba ebisolo buli kimu ono omusawo bajire kumena numba ekuriga mu bintu byo. Kati bagala poliisi ettukiza okukola ebikwekweto mu kitundu okufuza abamenyi b'amateeka. Ekisoboka tubaire twenda patrol efunenga ku obwiri eringenga kuko omukutu guno bapatrolinge nga kukuku tomanaga bawo okuko ekisobola okwongera okendeerako. Ye ssentebe mu kiseera kino anoonyezebwa bitebye ng'ate ye mutabani we akumirwa ku poliisi e Kamuli.